Emmwanyi nze olwaleero bwe navuddeyo ne njogerako kitange yali mulimi wa mmwanyi ekaliisizo jjongoza yafa mwavu omanye ekyamutta mwami Museveni bw'ajja najjambo yinza bakitange beefuula abaddippye ennyo mbuye awaganyala onfuna bulungi kitange nga bamuggyako byonna byalina yafa mwavu muzibu era nze bwombuuza ensonga nti lwaki gavumenti oluusi oyinza okuba togiwagira oba kale nga togironda kuba yateekawo eddembe ly'ebyobufuzi nti gojja kuwagira DP ojja kuwagira jema nze nange nenondawo pate gyenkola ki ginjagala tebantuukirirangako kunnyinyonnyola oba tebampangayo ate ebyobufuzi bye tulimu owagira muntu ng'akuwaddeyo kuba kulya abantu sayimo kati balya bulya okitegeera balya bulya era nze toyinza kujja kunkakasa nkuwagire nga tompadde kulya mpa nange edye ng'omugenzi ankukatolo bwama kati lwaki bulijjo babagamba nti ono mbalire Kateeteeyi state agent ne banne muwakana bano abaana ba state agent lwakuba mmwe mulowooza nti state agent yoyo alina okutambula n'emmundu state agent alina okubeera ne ID mufuula state agent naye buli wamu Museveni alinawo ba state agent abatalina mu kifaananyi nti ba state agent mu balalu Museveni alinayo ba state agent mu boda Museveni alinayo ba state agent mu taxi Museveni alinayo ba state agent Museveni singa awanga omuntu mu mulimu kitegeeza nti ayagala kubega abakola omulimu ogwo ne ba customer baabwe kakati mbuulira yo omulalu alina customerani Museveni omusajja ateesigana balalu n'atuuka okubateekamu omuntu mu ddiba ly'omulalu naye nga state agent kubanga naye akimanyi nammwe mukyayinza okukozesa abalalu okumubega kyova olaba ne mu balalu yateekayo ba state agent babege balalu bannaabwe mu booda yateekayo ba state agent babege ba booda bannaabwe ne ba customer baabwe mu taxi yateekayo ba state agent babege aba taxi bannaabwe ne ba customer baabwe kakati oli bwakusongera kuono nti state agent siraba nsonga lwaki obeera owakana kubanga gwe mu mentalite yo mulimu nti state agent alina okubeera n'emmundu state agent alina okubeera ne woofiisi state agent alina okubeera ne ID emufuula state agent kino mbalire Kateeteeyi ne banne kye bali mu kukola Museveni yakikolako dda mu mwaka gwa 2011 mu biseera bya wookotuwaaka mu biseera bya wookotuwaaka olw'okuba yabanga wa misana oba wakumaca nga Museveni alwana nnyo omuntu abatannava waka inikesa alinamu ekirowoozo ekyegatta ku Dr. Kizza Besigye ku wookotuwaaka ekigambo ky'abasooka okuwulira mu kutuukwe kikwatagana n'okusibwa kikwatagana n'okuttibwa kikwatagana n'okubuzibwawo kikwatagana n'okulowooza ku famire yo era yafuna abantu ba mirundi ebiri programs bbiri ezaali zisinga amaanyi ku radio mu biseera ebyo obudde obw'okumakya nga mwalimu binsanga wano eyali ekolebwa Charles James Senkubuge siyaasa yafuuka mawube eyali ekolebwa Andrew Benon Kibuuka ndowooza kwaliko ne Jean Nakachwa nga ku CBS FM yafunayo Abe Mukiibi Abuka Wenja ne Katolu Bwama abaalinga bakola programu ey'okumakya gye baayitanga kaliisoliiso oba bwakedde mpulira Abe Mukiibi nga tannabaako kyakola nga bamaze okukuba eŋŋoma ya muzuukuke ng'atandikirawo batinange Dr. Mugebeza situation zijja okubategeezaako ku mbeera eyawookotuwaaka si kibi bannange okulwanirira eddembe lyo si kibi okulaga obutali bumativu naye lowooza ku baana bo nga bakusibye emyaka mu kkomera lowooza ku baana bo inikeesa essasi likwatidde mu kwekalakaasa lowooza ku bitundu bye eby'omubiri by'okozesa okufuna ekyokulya ky'abaana kubanga oyinza okuba ovuga booda toyinza kuvuga booda na kugulu kumu oyinza okuba oli poota nga toyinza kupoota na kugulu kumu oba na mukono gumu inkanista singa enaakuba okuguluku oba essasi senga linaakuba okuguluku oba omukono gwo lowooza ku baana bo bagenda kuddamu okusoma bagenda kuddamu okufuna ekyokulya ye mu kyalo gye waali bazzizza abazadde obalinayo nenkusaba nti gondera gavumenti eriko ejja ekusange ng'oli mulamu ffenna tunyigirizibwanga abantu naye tubeegayiridde bannange mulowooze ku Uganda ey'enkya ate nga Uganda ey'enkya
be baana bammwe bagenda kufa ku nsi singa munaabalekako bagenda kutambulira ku nsi nga balinga emirambo egitambula ne batuuka n'okujjukiza ab'eŋŋanda ababoola abaana bamulekwa ne batuuka n'okujjukiza be bajoonyesa abaana bamulekwa okukkakkana olw'ebigambo ensengeka gye baabisengekangamu ng'ogawaaye genda mu kwekalakaasa kambaleke bali kubanga bakuteerangamu n'ebigambo ye gw'owerekera tebayinza mmukwata gwe bagenda okukwata kubanga oli munene aliko amawulire g'ensi yonna Amerika ekuba bukubi ssimu emu ng'ono bamuta kaakati ekyo bassenkubuge kye baakolanga ne ba Abe Mukiibi ono mbalire kateeteeyi kyali mu kukola wakati nga muli mu mulamwa gw'emmwanyi azaba discouraging. That's why nze nabagambye mulekeraawo okukozesa ekigambo diversion ng'ataaka eri kuffe nkiddamu mulekeraawo okukozesa ekigambo diversion ng'ataaka eri kuffe omu kuffe singa alumbibwa tusobola okubeera n'amagye agamala okuhandolinga issue eri mu ddiro gye mulowooza nti gye baagala obba daivatingako n'okumukwasaganya ye ng'omuntu kubanga omuntu tajja kugamba nti Kisekawuma lwe South Africa yakutte omwana ogambe nti nedda eyo diversion baagala kutujja ku mulamwa Kisekawuma lwe yakozebwa ati nedda eyo diversion baagala kutujja ku mulamwa naye nga ye omuzannyi amaze okutemebwa endobo kakati gwono wamala okutemebwa endobo n'ogamba nti eno diversion n'osigala ng'ofata omulamwa kwe tukyali bagenda gitwalanga nga design okutulumbagananga batubalenga nga waliwo ensonga eri so sensitive egatta eggwanga eryawamu regardless oli wa NRM oli wa DP oli wa National Unity Platform oli wa Jema balyoke balumbiremu bakomredi baffe batattana amannya g'abakomredi baffe bagezeeko okusuula bakomredi baffe kyokka ng'ate bo wakati mu kugezaako okusuula bakomredi baffe kubanga bamanyi nti bw'oyogera ku linnya Lumbuye bw'oyogera ku linnya Kiseka ogenda kufuna views wabula zine views ennyingi ze bafunye nga mwe muli n'ez'abaffe kubanga waliwo abantu abatwagala y'abatwagalira ddala ng'ayagala Kiseka ayagala Lumbuye nga bw'anaawulira nti waliwo ayogedde ku Kiseka oba Lumbuye mu buli ngeri agenda kulaba vidiyo eyo agimaleko awulire bye boogedde wakati nga gw'okyawulira kye boogedde ku Kiseka oba Lumbuye wano yayiseewo point eno yennyini gye muliko efuuse ensonga yakutte ejjinja lirimu akubye ebinyonyi bibiri kuba Kiseka wali osulemu eddakiika 5 eza point eno yennyini ebalumya omutwe naye ng'oba discouraginga ng'olaga nti gavumenti si yakwemonkoolerwako ng'olaga nti wayinza okubaawo ebikyamu ebikolebwa naye obulamu kye kirina okusinga kakati eno embwa yambalire kateeteeyi mu abangi gye mumanyi nga liri Pazo kino kyeri mu kkola ekutte ejjinja limu erikubisa ebinyonyi bibiri lumba Kiseka bagenda kugamba diversion gwe tebagenda kuddiza kyokka ate wakati mu kulumba Kiseka yisizaamu obubaka obugaana abantu okulowooleza emmwanyi oba okwenyigira mu nsonga y'emmwanyi era ba discouraging ennyo gw'olowooza ekyo kyabadde akola bakiyita ki Nze tata wange yali musajja mugagga abasajja abalimanga emmwanyi naye gavumenti yamutta tewali gavumenti muzaasookawo kebeera eno yennyini yalina interest mu mmwanyi kutuuka kutta bagirima nkiddamu tewali gavumenti muzaasookawo yali esse mulimi wa mmwanyi ng'ekimussa kulima mmwanyi Diri Pazo njagala otubuulire ku mannya ga taatawo yaani abo abasajja abaali abagagga ab'amaanyi ennyo abalimi b'emmwanyi abaatuuka n'okuttibwa gavumenti toyina muntu yenna wammwe mu kika yali mugagga kutuuka ku bugagga butuuka kumuttisa gavumenti vaayo mbalire kateeteeyi otunnyonnyola amannya ga kitaawo idiot kitaawo ye yali ani eyalimanga yayina emisiri gy'emmwanyi emeka nkimanyi gavumenti ebaddengawo eno ng'etta abagagga naye ate gw'olaze nti ekyattisa kitaawo yali mmwanyi era yali mulimi wa mmwanyi mukuukuutivu tubuulire obugagga bwa kitaawo bwali buzitowa kyenkana ki
nga bwe nkugamba nti omugagga Ssemwezi omugagga Edward Mugalu bayina ebintu ebyenjawulo kubanga Ssemwezi ye musajja yasooka okuvungisa ssente mu Uganda yakoleranga awo bagiyitanga Pioneer Mall era ssente ezo ze zimu kuzayamba Museveni okujja mu buyinza. Omugagga Ssemwezi ow'Ebusega yayinanga share eyo ku roundabout ey'Ebusega ye yafuuka modified kakati ey'omulembe omunene ennyo naye by then we bajjira mu buyinza zaalinga zino ez'okunyola nga musajja alina ssente nnyingi nga n'amaka ge gye gali. Tubuulire ku bizimbe bya kitaawe Masaka awo. Tulage ku nnyumba y'ewammwe ennyumba ezaalimu ssente nze ennyumba y'ebukojja bwange yakaddiwa n'ey'ewaffe yakaddiwa naye okumanya Ajaluna Kikwaku yayina ssente ennyumba gye yazimbira mu Gyenkaaga nakati ekyayimiridde maka ag'osobola okutuukako n'okimanya nti nannyini wano be baali abasajja abayina ssente. Oli ayogerera mu nnyumba ey'emmuli okutukakasa mbu kitaawe yayina ssente nnyingi nga kitaawe tayina yadde akazimbe mu Masaka awo tayina yadde street e Masaka awo naye nayadde ayasame mbwe ekimugaana okwenyigira ennyo mu byobufuzi. Bannange taata wange ani ebikusaba obyenyigiremu era ani yakuwandiikira ku bbaluwa obyenyigiremu? Taata wange nti yali musajja w'amaanyi abasajja abaalimanga emmwanyi yattibwa gavumenti. Nze bannange nze gwe mulaba seerijjira ku gavumenti gwani agambye weerijjire ku gavumenti era ani akusabye weerijjire ku gavumenti? Okwerijjira ku gavumenti kye ki? Kaze n'ekikebe kya kopagaalo kambalire kateeteeyi n'ebinnyo byako ebibangaladde. Taata wange yali bwe kiti naye nga wali kasoose kuba omu ku bakomuledi bammwe ne kamuwogola oluba kasoose kuzannyira ku linnya ly'abakomuledi bammwe kakati wano kayisaamu obubaka bwa kubanga bwakitegedde mbu tujja kwefuula ababuzize tugambe eno diversion tujja ku mulamwa gwa mmwanyi. Nedda tetugenda kuva ku mulamwa gwa mmwanyi kubanga tuyina amagye agamala okuhandolinga emmwanyi nammwe abaleeta diversion mu kutuvuma ensi erowooze nti eyo diversion tujja bahandolinga tujja bakwasaganya. N'oluyimba lwe baakose bonna Simanya Boys Dormitory lwo lwennyini luli mu kuwaana gavumenti naye mmwe temunnakiraba. Buno obusajja bu state agent kye buli mu kukola essaawa eno kyekiri kyenkunnyonnyodde eky'abassenkubuge ababinsanga wano n'ababwakedde empulira ka II Abe Mukiibi aba CBS n'ono Kawenja ne banne kakati kye bali mu kugezaako okukomyawo olunaku olwaleero nti gwe genda okuba ekiboozi kyo genda onyumye abantu bakulabe naye wakati mu kukulaba beetamisa ebyobufuzi olina okumakinga sure ti obeetamisa ebyobufuzi ng'olaga obukyamu n'obubi obubirimu. Ate Museveni n'atabeera mugezi nnyo kimala nti bw'aba agwa mu bantu mu byobufuzi ayitira mu butemu bajja batta bajja basiba bajja bakola ki kakati eno embwa eri mu kwogera ku nsonga z'emmwanyi n'okutiisatiisa abantu baleme kubeera engaged mu nsonga z'emmwanyi temanyi kiri mabega wa nsonga za mmwanyi. Mwalirabidde nnyo ku Ssuuna Beeni oyo mwalirabidde nnyo ku Ssuuna Beeni oyo naddala mmwe abaana abava e Buganda. Mu abaana abava e Buganda tebabaagala kubeerako nakammwe ensonga si mmwanyi. Ensonga nti buli mwana wa Buganda alina kubeera mupakasi buli mwana wa Buganda alina kubeera mupangisa. Kakati naawe omusiru inikeso olina y'akataka ko nga liri Pazo olowooza oli seefu nnyo ogenda kunyigiriza abatannakagula naye nkukakasa naawe akataka ako tosobola keeyagaliramu ekyokulabirako ekirungi mukirina mu ndongaawo live example gye bayita Ssuuna Beeni. Tojja naawe kubeera nako kubanga omulamwa si ttaka omulamwa si mmwanyi wabula omulamwa ttaka. Saagala mufuuke ssebusiru bwa njoka ezitta nannyini waayo jja nti ye naawangaala singa nnyinimu anaaba afudde nannyini lubuto mwetudde. Tubabuulira twogera ebigambo bino ne mukuyita okwererijja oluusi ne mutulangira nti tuli banaku obwavu bwe butwogeza naye ate amazima tubeera tuyamba mmwe. Newankubadde obwavu butwogeza katubeere n'obwavu buno paka era buno obwavu mu busabira abaana bammwe kubanga obwavu bwe buba bukusobozesa okulengerera ewala n'oteekeka bw'omu wabula n'osaawo ne banno obayigirize basobole okwekeka then buno obwavu bwe tuyina bulungi era mu busabirire nammwe mu bufuneko.
gwe mbalire kateeteeyi liri Pazo manya ennaku yo otudde n'abaana b'abantu otudde n'omwana wa mirundi otudde n'ono alabika obulungi omuvubuka alabika obulungi akeera okusala ccano abakazi bamulengere bamuwe ssente otudde n'abantu nga bo mu butuufu basobola n'okubajjanjabira mu malwaliro g'amagye nga basobola okubakolera buli kimu kye baba beetaaze naawe binikeesi basobola kikukolera olunaku olwali which is okay naye tukube advance tujjukire gye twava tujjukire ne background yaffe era twebuuze okutambula n'abalangira naawe kikufuula mulangira waliwo gwe baawa obwakatikkiro n'alangirira nti nze mwana wa kabaka omukulu era nze musigire wa kabaka kakati mu bufunze y'okutambula n'omulangira omukulu mu Buganda naye alowooza kyamufuula mulangira saagala Pazo olowooze nti okutambula n'abalangira kikufuula mulangira saagala olowooza okutambula n'abaana b'abagagga kikufuula omwana w'omugagga kakati bw'owulira abo ba junior nga banyumya ssente nnyingi taata waabwe ze yalina naawe n'ovaayo n'obubakko bwakkoina olya naye tonyirira olya togejja emmere gy'oli ekuddawa nga bwe wajja bw'okyatunula ozze n'obubakko bakko taata wange yali musajja mugagga abasajja abaalimanga emmwanyi naye yayavuwazibwa nattibwa gavumenti nye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 n
wamutuusa okumutisa gavumenti n'okwavuwazibwa. Tugambe tusongere ekizimbe ne kyata kikyali kyammwe tugamba wali waffe. Tulambuzeeko ewammwe tumanye nti ddala mwali baana b'abagagga. Kadde wano ne kaasamira buli kintu kalaba ensonga zikatuddemu mutandise okwezingamu. Bannange oli kojja wange buli omu kojja waako. Buli omu kojja waako. Kati akano kateekebwawo ng'okulongoosa kasasiro buli gwe muba mukuba eyasobezza nga kajja kojja wange gundi yantwala ekiro kino nantwala wali ze namwewuunya bwe yagamba nti bebekulu muntu mulungi y'omu kuba nsanga nankola bwati by then ze nali nkola ne bebeku saakulabako mu gagamere egy'ogamba gye wayimbira buli lwe muba mugamba ku muntu nga kava anti yankozesa ku maama gwe wakolera buli wamu. Gwe wakolera buli wamu. Oyo kadonkamuwo gwe wali oyimba mu mwaka gwa 2013 oluyimba lw'abasudde lwe waddamu kakasa wali fiitinga gagamero. Nga gagamero ne bwe wajjangayo ng'oyimba music ali rumba oba sokus oba ali fused mu kintu kyonna kale mmweno kye muyita band music. Wallahi ya Mungu tewayitanga kuyingira gagamiro zireete yayimba kadonkamu andi kojja wange bebekulu manyi wankima yeeyisa bulungi nnyo yankozesaako nga mmaze okuba akayimba kange akasooka ke naddamu akaabasudde kamweraba ngenzi andi kojja wange kamiliyoni andi kojja wange gundi gwe Pazo olabwa nkiddamu oli state agent n'akabinjako. Mwajja kudaivatinga bantu n'akabinjako. Mwajja kujja mawulire ku nsonga z'eggwanga gadde mu kuwemula. Kyokka ate ne mutakoma kwekyo kale mwali kikoze kubanga buli omu omudaala gwe walina okusinga okwagala bakasitoma. Naye wakati mu nsonga z'eggwanga ojja ovuma omu kufa ayogera ku nsonga z'eggwanga ate wali mu diversion eno gye tuba tukuba oba mu mulamwa omunene ogubeera gutudde mu ddiiro lyaffe gwe n'okayisaawo. Naye tokayisaawo ng'okunga wabula okayisaawo odiscouraginga muze taata wange yali bw'ati taata wo waawa mukwano nga muli banaku nga muli banaku nga ffe taata wo yayina kati kitaawo atasobola yadde okugula kagaali akassewajjuba g'orankinga mu bagagga kitaawo yali omupakasi g'orankinga mu bagagga gwe bw'oba weetunuulira wali olabyeko ku ssanyu ly'obuto ng'okula. Gwe bw'oba weetunuulira bw'oti liri Pazo wali osomeddeko mu ngatto gwe n'ebyo ebigere ebyalwala envunza bibikkulo olaba oba mulimu enjala biraga abantu balaba oba mulimu enjala gwe mwana w'abagagga. Twali baana abaawa njagala kati obategeeze gyo mwabadde kapano kammwako lumbuye ekiseka kyani kyalumbuye tubasobola. Era wakati mu kulowooza nti mmwe mugenda tudaivatinga oba tugenda batya olw'okuba mbu tuli mu nsonga za ggwanga mmwe muyiseewo bino bidiversion byammwe nedda.
tusobola okuba kwasaganya nga bwe tukwasaganya n'ensonga z'eggwanga. Wano wentudde sisasulirawo musolo okuweereza ebigambo bino byendi mu kuweereza nti singa mbaweereza vidiyo nnyo olunaku bannange ngenda kuwa omusolo mungi. Nedda sebo ne vidiyo 10 tusobola zikola olunaku n'okola ku mulama gw'emmwanyi then n'omala n'okwasaganya abantu nga mmwe abalowooza nti mugenda tukubiranga wakati miramwa gy'emmwanyi mwe muyiseewo ebyammwe bye mwagala. We can handle you. We have enough reserve force okuba handolinga n'okuba kwasaganya. Baganda bange kino kikwekweto kibadde kinene kyakokotawo buli munnankyukakyuka yenna akyayina omuzindaalo era agamba nti agende akyasobola okubyogera waddewo bano abawemuzi. Era y'ensonga lwaki bali mu discouraging wakati mu kwagala okubinula media eve ku nsonga z'eggwanga edde ku bo ate eno bwe babasuula emmeeme. Emmwanyi zirata wange yali musajja nga mugagga n'otunulya nnakyogera mbalire kateeteeyi atunula ng'olubuuya. Atunula ng'olubuuya. Mutaata wange yali mugagga owaawo gw'omanyi n'abaana gw'omanyi ekitegeeza okuba omwana w'omugagga nga bwe sikimanyi naawe bw'otakimanyi. Nga bwe sikimanyi naawe bw'otakimanyi. Njagala okusaba abaana mwenna abali ku TikTok abaliwa n'abakomentators mwenna abatali bogezi ba commentators bana abantu mubakwasaganye buli mubalaba nga bajjayo omutwe mubakwasaganye. Buli mulaba nga batuzungirako mubakwasaganye kubanga luli kale twali tugamba nti nabo banoonya kyakulya era nga beekwasa nti wetubaawo nga nammwe muli nazakulya mwe mukole ebyammwe naffe tukole ebyaffe naye ate owulira wakati mukole ebyabo obubaka bwe bayisizaamu mubakube. Buli mubalaba buli we boogera mubakube mukomentinge mubakube mwogere mubakube kubanga ekigendererwa kyabwe si kyakubeerawo bubeezi nga bakaseegu b'ekyasa wabula ekigendererwa kyabwe kyakuyisaawo bubaka bw'abali naye nga babukwese mu kino mmwe kye mulowooza nti bano banyumirwa buki nti banyumirwa bunyumirwa kakati mubakube buli mubasanga temubaganya yadde okwandaala n'okusitula obutwe bwabwe nga bwe mwakoze mission bagiyita mukokota kutukokota ffenna kutusaanyaawo naffe tugikoze. Wallahi ya Mungu twesange twetomere katwekuba emitwe. Anaako onabo ow'omutwe omunafu y'anaavaako ku gaadi. Temugenda kumanyiira boogezi ate mugatteko n'okumanyiira bannayuganda nga muyisaamu obubaka obubakkakkanya obubasuula emmeeme n'obubatiisatiisa nkiddamu ensi egula mirambo. Olwo lwali lugero lw'Abaganda. Ensi egula mirambo muleme tutiisiza mirambo okutufutubbalako. Ensi egula mirambo muleme okuyisiza mirambo okutufutubbalako. Kiseka gwe bw'oba musajja lwaki byoyogera tojja n'obyogerera wano kakati ate olwedde osobodde n'omwanikula ng'ali eri kitegeeza impact ye neeri y'amaanyi nnyo. Bwe mba nsobola okuggyako ettaala nga sigenze ku main switch ki ekinzijja ku kitanda. Oli mugwi wa ddalu. Buno obuntu tujja bukokota nga ebubadde busazeewo okwerawo bonna aboogezi mu bo bwefugewo twetwale tugenda gifundamu ate obwongo bwammwe bunafu nnyo okusobola okusanyaawo abantu ngaffe. Nabagambye ejje lyayimbuddwa ku buli muntu yenna alumba comrade nga alowooza mbu tujja kugamba eno diversion. Kyova olaba ne musomesa lumbuyo oyo namugamba bwe baali bamulumba n'akola post nti diversion ne mugamba tewali diversion ng'eyagala kukusaanyaawo. Just oli abagireese nga design nti eno diversion naye ng'ali mu kulumba. Once you attack one of us it is an attack to all of us. I will handle you. Sebo ne zireeta kano katabani ka mirundi mukatiisa kiseka twenoonyeemu Junior twenoonyeemu
Twenoonyemu. Omanyi abaana bano balowooza nti okuliraana gavumenti kibafuula ab'ensonga ennyo bajja na kutiisa abantu. Mbunja kudda, you shall see, mark my word. Can I say the same? Can I say the same? Kitaawo gwali musoto ogutaluma. Itongo omumanyi. Itongo omumanyi. Ebyo by'otiisa ne kitaawo yabitiisanga. Nkakasa itongo omumanyi teyatiisaako ku muntu yenna. Twenoonyeeko. Ebigambo byerimu bye wakosezza ku kiseka mbikuteekeko ggwe. Mbikuteekeko ggwe. Omanyi bwe twogera muga tutiisa. Bwe twogera mugamba tutiisa ate mwe mwogera mulowooza mwagala tubatwala nnyo serious. Twenoonyeeko ggwe. Byerimu bye wagambye kiseka mbikukasukireko nkulangirire mbu twenoonya. Oba mwolowooza mwe muyina emikono gyokka mwekka. Nze mutabani wange yajjako olumunanga nti gundi anvumire mubuuza toyina mimwa. Gwe toyina mimwa. Anajja gundi ankubye ate ne muwuttula buwuttuzi. Gwe toyina mikono. Kakati gwolowooza nti ogenda kulumba abantu abatalina mikono. Oba ogenda kulumba abantu abatalina mimwa. My dear brother, teweetekako kasi. Teweetekako kasi. Masimanya kiyinza okukwatirayo kiseka ne bamutta n'entwala obuyinja nti nze junior nze kiseka nja kunoonyaako nange nze ebyange munnange si byakuteesa mumanyiirawo bye mwali mumanyidde nze byange bikolerawo ayagala okumanya noonya Joseph Ssettimba yamanye enkola zange kasito nnumba once you attack me kasito nkolako ataaka buuza Joseph Ssettimba buuza Majambere be bamanye enkola zange kakati ebyo mutiisatiisa abantu ebyo bye mutiisatiisa abantu junior n'obwa junior bwo otunula tosobola kuntunuulira kummalayo oli oti jesekawo malu maaso tegaterera gatangatanga kosira makama word idiot katunulanga enfaana gwe otiisa omuntu nti ojja mukolako gwe nsobola okuhandolinga nga siina na gwe nsabye buyambi nobeerawo ku nsi ng'olinga omulambo ogutambula ekyo nkikubuulidde gosiro naawe wawoninza kiseka goyinga esiro but gosiro to nga bwe mugamba nti Kenya wano siri wala musobola okunsokola buli ayogera Kenya toli wala nina ensonga lwaki nalonda obutabeera wala nina ensonga lwaki nalonda okubeera okumpi waliwo abatera okukozesa ebigambo nti banno babatutte mu America oli awo yasamirawo Itongwa talina kutwalibwa Itongwa asobola okwetwala Itongwa yafiira Germany origino oŋŋamba otandize nsobola okubeera wano Kenya nga so akuvaawo nina nange ensonga lwaki nalonda wakubeera wano kumpi nga bwe muŋŋamba nti Kenya olowooza oli wala kisiraanegge olowooza Kenya oli wala nina ensonga lwaki siri wala oyinza okuba golowooza nti osobola okunkwatako naye nga nange kyanteka okumpi njagala kukukwatako gosiro mutiisetiisa bwa mujeno yeekolera Itongwa mutiisetiisa abo be mwali mutiisizatiisiza siffe si kiseka saani kiseka tolowooza nti awe Kenya oli yeekolera tolowooza awe Kenya oli wala ndi kumpi I'm here in Kenya bwonsooka maliriza naye ate biyinza okujja vice versa nga nze ŋŋenda okusooka nkubuulidde nze yeekolera Itongwa naye ng'abantu mubuuka akabinjaako missoni yaako nnene nnyo wuuyo akulaze nti bo bali mu byabwe bali mu kwenjoyinga life emmwanyi kati ojagaza ki oyogerako yaki emmwanyi oyogerako yaki gwe yali omupakasi misiri gy'emmwanyi era nga mu mmwanyi ze wapakasanga bwe wasinziranga okugula ebitishaati bya Chelsea okuliko lampadi emabega tishaati namba 8 yali yakkuza somehow kati oligiriko ogijjonkera emmwanyi emmwanyi kitange yali musajja owaawo oli yalina n'envunza mukitange yali musajja mugagga owaawa so mwana w'omugagga mbula kwaga amaalo g'olina kuŋŋambira nti oli mwana wa mugagga owaawo olw'okuba otudde mu baali abaana b'abagagga n'omwana w'omugagga omulala n'atuula ku state awo ninga ekiseka gosiro wuhu
tomanyi gwe kyozannyirako gwe kubanga n'okuwoninga omu kuffe kinyiiza weewalanga nnyo nze okunyiigira ndi Kenya siri wala nnyo nga bimugamba ne nnina ensonga lwaki saagenda wala nnyo lwaki ndi wano walibanga oyagala kunkwatako naye ng'ate nange ekyateeka okumpi kwagala kukukwatako gosiro tu omanyi bano abaana babadde balowooza mbu kakati intaneti bagirina mbu tetukyalina maanyi tetukyalina kye tubagamba that's why nabagamba eyo ennono y'olusaasasa kubanga junior mu bigambo bye yakozesa statement egamba Lumbuye singa yafiira ettaki singa musisione yagudde ettaki yakitta nenga Lumbuye anti gwe wekkiriranya mboye oli muganda nnyo molinaako obuntu kangi nnyo Lumbuye nagamba lekeraawo kwekkiriranya kituufu obutonde bw'omusota kubojja obutonde bw'omuntu ka buntu tokkirizanga obutonde bw'omusota okujjako ak'obuntu bwo oba obutonde bwo obwako obuntu naye kino kiri too much lwaki owa abantu sorry nga gwe buli wookaaba bagamba singa kifudde omwana Lumbuye yavaayo mwana ng'omusajja omuganda ku kufa kwa taata w'omwana w'oyo n'agamba nange temugira abakomuredi mugire muti omuntu bw'aba afiiriddwa tukaaba naye ak'obuntu ke katusudde abaganda mu ntata ak'obuntu olaba ebisenge bya Buganda ebigumu ebitatuukikako tebyazimbibwa na kabuntu byazimbibwa na bukambwe obungi ennyo Lumbuye lekeraawo ak'obuntu ku bantu abatakwagala lekeraawo ak'obuntu ku bantu abatakuliko it will be understandable oli bw'afiirwa okubagiza waaki nga gwe bw'okabaga singa kifudde nze munnange afiirwa bibyo nze nja nakukwata enkumbi ngende nnime nina kojja wange ebutambala eyo yansanyusa nnyo ayina taata we baali beejoonyesa ku ttaka ettaka lyange ne beewuuba mu makooti ono ssente ne zimuggwako n'abaana be ne batasoma ayagala kununula kibanja kye oba ebibanja kankiyite bwentyo naye bwe yawangula omusango yasse ekikkoowe musango gwabangaeyo mu kooti mpija oba ne gutuuka nga Butambala bagiwadde district ne gudde ekibibi musajja wattu abaana be ne batasoma ne yeewuubanga mu kooti emirimu ne bamugoba gye yali akolera alina okuraisinga ssente za kooti ez'abalooya ezaaki paka Mungu oyo yatwisaasira n'angula omusango jjajja oli yamujoonyesa bwe yafa ono yakwata nkumbi genda kulima lwaki olaga abantu amabikka nsaamu lwaki olaga abantu ekisa ekitasaanidde lwaki olaga abantu nti oyimirira nabo nga bwe bafuna obuzibu tebaagala kuyimirira naawe Lumbuye yiga ettima Lumbuye ffe bw'otuwulira nga tugamba omuntu afiiriddwa tebitukwatako si lwakuba tetulina kabuntu si lwakuba tetulina nnono oba tetuzimanyi naye ffe ensonga lwaki ebiseera ebisinga otulaba omuntu bw'afiirwa ne tugamba lwa nsonga tebakaaba naffe bwe tufuna ebizibu batusekerera busekerezi batuyeeya buyeeya wakavayo n'osaasira omwana nga kitaawe yakafa tannamwerabira ne kulo tannavaako yazaagambye singa wafiira ettaki enkya embwa y'emu ng'efuna obuzibu olw'okuba maama gwe oli muganda ng'ojja bannange kitalo nnyo oba kitalo nnyo oba buzibu tukusaasinze sisaasira atanjagala sikwenya simanyi mabikka nsaamu ne tufiirwa ono najja Bobi ni pulezidenti w'Abafuka era ageya kuzunga nze ng'onnyumizeeyo embwa eyo ne bwefa tosobola kulaba kigambo kyange oba nze sirina kisa era sajja mu byabufuzi bino kukola mikwano na kulaga kabuntu bwange najja kununula Uganda in that buli alina akakwate ku Museveni buli alemesa kyetuli mu kuvuga muli mulabe wange ne bwofa ne bwolifiirwa siri kubagiza ate ndi kuyeeya kubanga kyekimu naawe kyokola oshegeera bw'osala embuzi oba osuubira nnyama bw'osiga kasooli oba osuubira minwe kakati kyonna kyonkolako ky'olina okusuubira mu return bwe nfanga keero ogenda olime gwe atanjagala nze mbulweko abanjiwako ettaka damula tugisudde ensonga lwaki tuliwo obawo tukyaliwo bukambwe tuli bakambwe kakati yensonga lwaki olaba nti n'olumu batubuuka ne bagera ku mukulembeze waffe kubanga
tuba befriendinze nnyo batwambaza nnyo essuuti. Batwambaza nnyo essuuti. Baagala tuyitire mu k'obuntu kubanga abantu be babambazi b'amasuuti ne batwambula ovulo. Ffe bwe wafanga nga olina kye wali otukoze obanga naye watwagaliza kufa twajjangayo ngoma temusuula ddamula tikyalumbuye. Kisekka temusuulanga ddamula. Musumba Simwe temusuulanga ddamula. Temusuula ddamula. Ddamula yaffe bagita tetusongwa namo. Tetwerijjwa nako. Tetwesemberezebwako. Twoca tulinga kamyu nze sirina kabuntu. Yenna alifa nga ffe we tufiirwa ojja ne weetunuzaamu essanyu n'otuyeeya. N'olaga nti osanyuse era n'olaga ye Bobi ali seefu mumutambulireko ennyo mujja kufa nnyo ye Bobi ali seefu bw'olifuna obuzibu. Kati ate nja kuddamu nsonde nti ebyattumwine temubijjukira. Ebyattumwine mubyerabidde. Lwaki ye tumwine omujaguliza nga zinembwa zo tozijaguliza ate nga zinembwa za bulabe okusinga tumwine because tumwine wali omumanyi naye zino ze zitwalira abantu tumwine oba ze zikusika okuwuliriza ebigambo bya tumwine nti tumwine bw'agamba police has a right to shoot and kill. Bano abaana be balina okujja babitapuke bategeeze nti bannaye mugenda kufa mugenda kufa mugenda kufa kubanga mufe mulimu n'abataasoma ngeri eby'oluzungu tetujja bitiga bano be bavuunuzi interpreter babulabe n'okusinga ekintu kyonna awulira ng'osobola okutonya nga the gate is open. Nze nsobola okulekawo ebintu byonna eby'amakulu analysis na buli kimu kubanga ate wano ndi musota mu busubi mmanyi okuvuma. Bwe mulaba nti mugaba mumanyi okuvuma mmanyi okuvuma. Ku bivumo nkiddamu kwe nasomera nze omwana w'omwavu, ku bivumo kwe nalyanga, ku bivumo kwe nkulidde jangu ng'ozuŋŋana. Ku vume kulangire n'amalaalo ga kitaawo g'otakoolera. Muddaawo mutisatisa abantu mwe mumanyi okuvuma muli b'amaanyi muddemu mwasame kakati ensalo nzigule mujje mu lutalo mbalaba ngenda beekwatiramu mwe tewali waswana bannyambako ngenda beekwatiramu alumba comrade yenna nkuwa nene abaana nga bakuwa tujja gifundamu. Tujja gifundamu. Sekondari teri agamba nti temulina kubaawo olina jjanga akumenya naleeta gundi afunye biti naleeta gundi afunye biti. Teri agamba nti temulina kubaawo kuba siffe twabateekawo siffe twabaleeta naye okubaawo kwammwe singa kufuuka ekizibu gye tuli. We shall work upon you. We shall work upon you. Embwe yeewulira amaanyi ejjemu engoye gyeyingira ekisaawe ky'ekigwo. Kiseka Gosiro. I will work up. Ikwe. Kiseka Gosiro, I will work upon you. Bigambe Kiseka. Since mutabani wa Itongo. Gosiro. We shall work upon you. Kansekenga mayiga. Abaana beewadde ddembe. Abaana beewadde. Ikwe. Your statement ate njirambye nnyo. Ikwe. Uti so mwana w'omuntu nti Gosiro will work upon you. Okay. Sobola kulinda nga kulabako ng'omuwaka omukolako. Mark my word. Idiot. Bwe kitaawo gwe baasonderanga obusondeze empeke naawe ojooge. Sibuka Junior, mark my word. Gwe. Nava obuyeekolera yasiranire Kenya toli wala nnyo tusobola okusokoolawo waliwo ensonga lwaki siri wala nnyo nange nja basokoolawo awe muli omulowooza musobola nga njagadde nze Itongwa nga njagadde ndi kukwatako nnemesa okukwatako. Gosiro, you do Gosiro and mark my words. And mark my words. Gosiro. If you can work upon Kiseka, I can work upon you too. Idiot. Ngenze ku nsonga z'okwanamya zino eza hajati haji mawulire simanya haji yakwata omwana. Ekintu bwe mukyanamye nnyo abantu bakibuuka era kifa.
mukyanamiza nnyo kubanga ensonga yonna eri simpe eyo gye mukyetooloolezza ensonga eri emu omwana yatwaliddwa n'akeberebwa oba yakwatibwa saagala kuyingira mu diversion zammwe awo nvuddewo bannaddiini nazzi kuno ng'eddiini ze ziyamba gavumenti okuopaleetinga lwaki olunaku olwaleero gavumenti yeyamba eddiini okuopaleetinga kifumiitirizeeko nno nnyo lwaki ngambye nti eddiini ze zaayambanga gavumenti okuopaleetinga ekiraga katonda first era ye mulungamya wa gavumenti eno amasomero gonna ge twasomeramu aga UPE gaali anda ekereziya katolika gaali anda ekkanisa ya Uganda gaali anda Muslim Supreme Councils nga yo gavumenti lwejja oluvannyuma neeyamba neegafuula UPE oba okututeeramu ebyenjigiriza naye nga gaasooka kubeera ga kkanisa oba kkanisa ye yagazimba mu bupunze nti by that time eddiini ze zaayambanga gavumenti oba katonda yeyayambanga gavumenti okuoperatinga lwaki mukkakkanya katonda mu mbeera eno okubanga gavumenti kati yeyamba katonda okuoperatinga Museveni sebo 2026 atuuse esirina mmotoka gavumenti yeyamba katonda okuoperatinga mukkirize mbavume n'ekivumo kikino mwakwenya mukkakkanyiza nnyo ekitiibwa kya katonda ku mulembe gwammwe nze ttongwa ng'enze